Oluvannyuma lwa Negusi Twija nzalo ya Ethiopia okujja mu Uganda ng'alina okusomesa ku ssetendekero Makerere yasookedde mu sawuna ku Wilkinson ng'eno gye yagwiridde ku banneekolera jange 6 ne bamusomesa Uganda. Bano bamubbyeko ssente z'enkalu n'ebipapula bye n'ebintu ebirala. Musajja otono ebyamusobedde n'akuba emiranga ekyawaliriza abatuuze okujja okulaba gubadde era wano we bayitidde ne poliisi okuva ku CPS eyakulembeddwamu Ivan Nduhura nga gye byaggweredde kukola kikwekweto era bawerako bakwatiddwa. Oluvannyuma bano baatwalidda ku CPS okwongera okubitebya. They grabbed me and then they just took everything. Okay. Adene mitwala 3 nampaka ebiri nasigaze mitwala 3 First wait, what happened there exactly? Tell us what happened. She called me and then she said that she called me and then she said that there is a massage inside. Then I said I'm not sure, I don't want. Then she just pushed me in a room. They just robbed everything from me. Who robbed you? This one. That one. That one. Which one? The one I saw. This one. This one. This one. Yeah. Wabula nga tebannatwalibwa bano obwedda beesongamu olunwe nga buli omu alumiriza munno okubanga ye yabbye ssente ez'omuEthiopia. Nze mbagamba mumpe ssente ndaba bakutana bakwata ensawo. Ivan Nduhura ngo ne yakulembeddemu ekikwekweto kino avumiridde ekikolwa kino. Naye responding in time tubakwata bonna babadde bamulyeko $5 tuzirikavalinga ne ssente zonna n'essimu ne passport byonna. Twagala tubasomese abalala so that bayigire ku bano by tomorrow tugenda batwala mu kooti. Rugendo Crispo ne Mutyaba Disan bakusakidde gulino ku lwa Bukedde TV.